Tinkwanirizaako nnyo mukwano gwange na gy'osinza obba ng'otuuliza ebali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mawulire si malungi eri eggwanga erya Uganda naddala ebiva mu Democratic Republic of Congo eri mu bayeekera ba M23. Tukimanyi bulungi nnyo nti abayeekera bano aba M23 akaguruupu kaabwe baagezezzaako okuba nga badominatinga nga bawamba Eastern Democratic Republic of Congo nga bagezaako okuwamba territories ez'enjawulo saako n'okudisruptinga regional dynamics nga bagenda maaso n'okuba nga babaakingibwa eggwanga lye tumanyi obulungi erya Rwanda nga lyongera amaanyi okulaba nga basobola okumaaso n'okugenda nga bawamba territories ez'enjawulo okuba nga bawamba okuba nga bawamba ebibuga bino eby'enjawulo okuba nga bawamba Goma, Bukavu saako n'okukapityalinga Southern Kivu provinces. Kuno nno okweyubula kwezinzeewo concern eri akaguruupu kano ak'abayeekera naddala okubeera ne influence mu mineral rich regions era nga ke kafuga regions ezisinga okuvaamu ebyobugagga eyo mu Southern Kivu provinces era kino kyongedde okweraliikiriza eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Uganda nga yo key player yeesanze mu kaseera akazibu mu regions eyo era yeesanze ng'eri mu position eziri precious ezeetaagisibwa abayeekera bano aba M23 era nga beetaaga okuba nga bakontrolinga border town nga Ishasha kubanga eno yeegezaako okuba nga edisruptinga trade route era nga bafokasinze ku Uganda Revenue Authority basobole okuba nga basuspendinga clearance eri ebyamaguzi ebigezaako okuba nga bikuloosinga ku booda eyo. Kino nno kireetedde okuba nga kikulyetingawo economic losses eri eggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala ku gavumenti yaayo okuba ssaawa zino ng'erina kuswagolinga buswagolinzi okumanaginga okulekitinga revenue eri abayeekera bano mu areas. Era eno embeera ereeteseewo tension eri Uganda n'eggwanga erya Rwanda okuba nga bawaayizibwa okuba nga bakonvatinga support ey'amaanyi bagenda kuba nga basapootinga oba baagala tebaagala abayeekera bano aba M23 nga bagezaako mu maaso n'okubayiwamu amafuta. Okusinziira ku diplomatic trains Uganda military bamaze okuba nga badeployinga troops zaayo eri mu North East Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga bafugaza bu armed group obulala obw'abayeekera obuli mu Democratic Republic of Congo. Naye ate abayeekera bano aba M23 kyokka ate ekyewuunyisa ensonga eri mu ddiiro ey'abayeekera ba M23 yeesigadde egenda mu maaso. Kikulaga ki? Kikulaga Uganda ejja kwesanga mu kaseera akazibu nga nayo etandise okuba nga ekyuzingibwa okuba nga esapootinga abayeekera bano aba M23 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kwadde osinza obba ng'otuwuliriza tannatweyo kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'oli omu ku abo abatufolowinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo, mbaagaliza weekend ennungi, mweraba.